obwavu taata abeera mu sapatu alina buno bubusuzi obupiki obwo bwedda maama wakubiri kati nze mpalana namala omwaka mulamba mu lubuto maama mukusobola okunzala yagenda wa musamize essabo liri waka obutafumbirwa kati maama engeri ali namba 2 nange neefunayo omusajja wabandi nenzaalayo omwana okuyiwa omusaayi kw'olubuto najjamu kati okusoma yali mbirigo okola nze nabivaako mukama yamanyi wanayagalira anampa omulimu kati nenkyayibwa nze tewali asobola kukkiriza ti munda yange nina omutima omulungi ku kyalo bamanyi nzaagoba obwana muve wano temudda ne baŋŋamba oyo omwana wa na sisita wange muganda wa Lilian alina omutima guli tetugulabanga ne bagamba enguyina kati luli mwali munvuma ate ne mubulokole nnyenderamu nakola kalisiti nkaaga mpeza neŋŋamba mukama saasira oyenderamu oyinamu lisiti y'abantu 6 anti waliwo najja okuzaala mama n'atugamba tulokoke ate bamu bye twalokokeranga nabbi wa bulimba kati bwe nazaala neŋŋamba ekyokulya musajja yanneegaana okunkima ewaffe nempalapalana neŋŋenda alabe ku mwana nange olwamala nenolindeko okunoonya ekyokulya n'otandika kubabala 6 anti bwe nafuna ogwa restaurant ogimanyi olina okubakuwa tiipu ofuna tiipu omugagga akanamba ng'ogaba wakubidde omugenda kati ng'ofunayo ekyetaano neweesibisa enviiri n'omwana n'afuna amata ate omusajja afaayo nkaaga naweza nga mukama saasira ate ng'abewaka munange babinyumirwa byendeeta nenkyoddeyo konze naye mukama saasira ng'era nina akayimba ke nga yesu nzuno nzize saasira nkaaga neepeza ne kati nkyaba mukama asaasire busaasizi obutafumbirwa ye embaga sigirabangayo kubanga ye taata gwe tunuulira obujulizi obutunuulira obujulizi obutegeera ku myaka gyange emiti 25 togimpa era ntuuka neŋŋamba omuntu nina omwana agane naawe olimba nembagana nina omwana era bwe nkugamba byempitamu tokkiriza naye nze nabonaabona okubonaabona maama obusungu ye yagobanga bukumbi n'abantu kati nze nkuvuma nensooka nkutunuulira nti kati ate embala ebadde esitusaawo ng'ebyobulokole nasooka nembiteeka ebbali neŋŋamba gwe mbeera naye taata siri mukazi wo kati tereera ebyokulya 2 onoolya naye kati ate wekizigolokoka nga n'abewaka bamumanyi era baŋŋamba gweoyina embalayo tetukutegeera gwe nze natambulanga era enkula eyange tebagitegeera ekiro wentambula emisana aba muntu ng'era baŋŋamba gw'oli lugulu dakiika 2 mba natuuse gye ŋŋenda nte nenkomawo obwenzi bwo nabukolanga kiro obwo bo taata alayika yabutuwa buwi yajja musajja ye yasuka abakazi yasuka mu 2 alina faamu kati tomulabe olujegere nga lujja lugoberera asaba mukama asaasire leero agenda kusumula mwana wange emyaka 25 oli mu 6 boonowereza myaka 25 abala 6 abasajja be Yakagala wanaawereza kati awo tugenda okusaasirira mukama yazibe kwegamba ogenda n'okitunuulira n'okyewuunya yate ensi yakola atya yate ensi bamuvuma bamukyawa naye asaana gakola bibye bw'okigwamu kuwalabanya ng'ofuuka wankagamu omwo haleluya yayina kyakatabo ke kakola atya bya bulumi naye tugenda kuzikiriza ensigo eyo mu linnya lyani nagambye omusalaba gw'okola otya ogwetikke bw'ogamba nti olina ky'oyitamu waliwo kati gwe waliwo abadde n'abataano oliddeyo wenkaaga
ate waliwo gwe abadde afuluma oteekeyo akagere. Yebaze be Yesu. Naye lowooza ku bulamu. Lowooza abamu kati oyinza okugamba nti obulwadde oyinza obutabufaako. Lowooza ebibamba kye bayita obwenzi. Ebizimu gikola twansifa. Nti bw'oyagala ayina ekitambo omuwa ku kitambo. Kati ye amwagala waba abadde asooka busoosi. Amuwa ku bwavu. Oli n'amutikkira ebibamba by'abantu 6 byonna n'abikola atya? N'abimuwa. Kale Mukama agenda kusumula. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Musumba ayogedde ku nsigo nze